ene yalero njitadde leti nenga nkimanyi tusobola okukikola ne muntambulizaako kweno video eno saagala sigenda sina kyengenda basomesa sina information gyengenda kubawa naye mbadde mbasaba bannayuganda mwena ba appreciating a national unity platform n'emirimu gyekoze munyambe mugintambulizeeko at least video eno etuuke ku bantu abana oba abataano abali ku secretariat ya national unity platform ekitegera okuli president okuli secretary general okuli Council Katana okuli Honorable Joel Senyonyi Mama Lina Zedriga our Vice President wa Western Uganda wa Buganda no wa Eastern Region ebantukeko okitegera tetulina kye tusobola kubawa fenaffe nga banna Uganda tumenyeka emitima buli tulaba ba feded politicians abafedi nga bamaze ebbanga nga babba ku banna Uganda future yaabwe olwokubanga bali mu ngalo za dictator abamaze ebbanga emyaka 25 nga basiriwaza banna Uganda okutusiba ekikokolo okutulaga nti ddala bye kutunula bye baliko okitegera nga baboogerere amakikinike ne batandika okuleka okubikirya achievements ze mutusizaako banna Uganda naye banga tebalaba facts nti muzikuza banna Uganda amase ekyabalema ngo batukolanga mu musimbi nga batubikiryako ki nga batubikirako ebisubi abalemeddwa okulaba nti mubeereddewo banna Uganda mu mbeera yonna nti ebikolobero bino kati nga Masudi Luzigo olunaku olwajja yatuuse mu ggwanga lya United States of America okuba nti akolebwako operation kwebyo ebyamutuusibwako government eno ennyini gye bawana nga batudde mu media center zaabwe olwokubanga bo babawa ssente ne babeera inde comfort zone ne family zaabwe kwate otunulya Odonga Otto omusajja Odonga Otto si yandivuddeyo kutandika okunenya national unity platform ku bizibu bye batuusiza ku bantu ba Northern Uganda tebalinanga n'omusango gwa ICC gwakagwa oguwulidde oshiga nene ovine otandiko kibuleminga ku national unity kyoga national unity platform yatta abantu ba Northern Uganda Odonga Otto oshiga Odonga Otto yita political scientist kati oba science gwe yasoma oba science ki kwanza entunuli y'omusajja ono ng'ayogera n'olabira ddala nga totally zero reasoning capacity zero amagezi zero nga talina mushiga nenga atudde mu comfort area atudde what a challenging a secretary general owekibiina ekira naweza na myaka 10 mu political scene nalema okubuleminga amaze emyaka 25 nga basiriwaza banna Uganda nalema okubuleminga status quo banna Uganda gye tutambulya mu kyonako olwaliro amazzi gayingiridde abasuubuzi nenga lwaki nti ne onalibo bali mwezi atanatula na kubwa Kampala engineer yabagamba omwalo gwe mugenda okuzimba gugenda kuleetera abazu after abasubuzi nga bafiridwa sente zaabwe amesi kigundu mu cultural leaders musimanyi religious leaders simanyi archbishop simanyi owawa nga olese noleta ne bana ba KCCA webavuiriddeyo ne batuula ne bagamba mbu simanyi abantu kakati amesi kigundu ayimirize project naye nga babagambirawo from day one temukuzimba mwalo kati abantu bafiridwa billions and billions of money bwa amesi kigundu agamba kakati nyimirize omwala guno bampadde advice kaninde nenga ali akimanyi kyasobola okukikola abantu ne batagwa mu ebibizi tebasobola kugera ku ebyo tebabyogera ku byo tebabiraba wabula okunenyanga national unity platform fe tubagamba akazitoke babataddeko nga banna Uganda awo just kabinja kabatono tebalina na representinga abafunye gundi chance okutula mu studio za nakyemalira okuyisa webyo banna Uganda millions ne millions ife tuyimiridde mabega gamwe and we are ready okustandinga in for anything kyemutugamba we are ready nkidamu we the oppressed Uganda and the common people abatalina kye balya abatalina kye bafuna abakubiddwa abafiiriddwa amasomero abafiiriddwa ettaka lyabwe abafiiriddwa buli kimu we appreciate your efforts temubera taken up by those fools we muberanga abasiru ababafunziza bwe bati muka studio just look back and see the Ugandans who are yearning for change just see the crying Ugandans sekuyitale jero nga tebanna kufunza nyongo tunulide abasiru bokaboka bawadde pano bwe bati babeko kibogera ku lwali jimweno njagala otunule milioni za banna Uganda ezibira ku trails ya president abo badala. These are the Ugandans you are representing, not just those fools who are challenging you. Those fools njagala babeyo bakolera leyenkanana ya president bajikole then wogendo okukakasa nti ffe banna Uganda we are standing with the national unity platform paka last we shall use the last oxygen that we have okulaba nga tufuna change because national unity platform is representing us, not just those fools. Mushiga kyensaba babasiru ekibanga kisobose musobola n'okuba distancingako. Just look back at the millions of Ugandans bemuyiriddewo mubi. Just look at the youths. Abavubuka ba Uganda twali tuli hopeless nga tetusobola na kwogera bineno nga tetubyogera ne mwajja ne mutu wa college ne mutu walo. That is an achievement. Mushigira that is already an achievement. Ate ekitutusibya makomera olokubanga mwatu walo mwatu somesa ekyo Odonga Otto n'akabinja kabwaka abesije bane bamaze emyaka 25 mu politics wa Uganda ebyabalema okukola
Mushikira njagala nga tenanye odongo auto wayogedde ku baana abasiwa olwa national unity platform lwaki twogera kubeeka sese abeka sese bamaze emyaka emeka from 2016 nga ne national unity platform teriwo bakyali makomera njagala twogere katikiro obusinga bwa lwenzululu lwaki tomwogerako ye kyogamba national unity platform naye yamusibya Mushikira twogere ku baana beeka sese abasibwa mu 2016 kyogamba era nabo national unity platform yabasibya basajja mwe lwaki temuyina ku magezi odonga auto amagezi gaddawa once upon a time bali bakuwana nti oli musajja mugezi mwenanga mutula mu kapano ka NBS balinganga bawana nti muyina amagezi basajja mwe nti muli bagezi naye kakati amagezi ago ge baba wananga before our generation leader nga tanajja mwali abajjala amagezi ago gaddawa kuba kakati fe tubalaba totally muli basiru kidamu totally muli basiru you cannot even sit on the panel otandiko ku articulating issues but rather you are a paid fool obongo ne babujja mu bwebuti tosobola kulaba status quo tosobola kulaba system nti yetuleetedde ebizibu wabula ne mutunuliza nti secretary general president waffe national unity platform yekola bino basajja mmwe amagezi gaddawa ge baba wananga mwalinganga ba amagezi ngense batya naye amagezi ago gaddawa ge baba wananga kubanga generation yaffe ekirabidde ddala nti mwenna opposition muli basiru okitegera muli basiru opposition yene eriwo kubanga mutula nze kambabuli ekiro muyinza okuddawo mu student ne muloza ati no mufunzizo wa national unity platform mutukwasa busungu mwe basajja mmwe walai we tubatunulya mu studio twagala kubatta nkiddamu buli we mwogera twagala kubatuga kubanga mu you don't know what it temumanyi bana Uganda kiki baliko temukimanyi mmwe because you are paid fools no da mu studio notandika okogera ekisiru gomanyi nti onafuya naye kubulya we nafuya weka and time is going to come you will pay oshigira kubanga tubamanyi be mbadde mutukola tubimanyi oshigira tukimanyi nti emivyo gyonna egibadde mu Uganda mugibaddengamu because you are the beneficiaries kakati national unity platform ebasuuziza omugati and you are blaming the secretary general stand strong nze nkugambye abasiru tebabamala amumanyi just look back at the millions of Ugandans just look at the 70% youths abaliridwa mu olukwe look at them because our hope is in your leadership mwe fe esuubi lyaffe lyonna liri mu leadership yammwe tetukyalinayo mulala don't give up please tonafuyizibwa bantu abo look at the 70% youths kyetwagala tukimanyi and we assure you in national unity platform come rain come sunshine ne banatukwata ne batusibira mu makomera ago tukimanyi teri misango gye twazza tewali just ekitusibya nti mwatubuusa ne tutandika okulaba ensinga abavubuka b'ensendera balaba ensiza abo ekyo mwakitubuusa in opposition ebadde tubikako ttaka ate ababa opposition yawe batusiba njaga tugende Masaka mpuga si yasiba abaana abo lwaki odonga otutayogera ku baana babasibwa olw'esweta nga mpuga yabakwata n'abateeka mu komera lwaki yogera ku mpuga okusiba abaana abo wabula najjayo national platform because it's paid to be a fool okitegera ekintu ekyo secretary general national unity platform fe tulina kyamanyi kyetusobola kubawa teri wabula tubagamba thank you at least now we feel we are doing something for our country naffe kati tulabanga tuli ba mugaso olw'okubanga mwe mwajja aba basajja bajjanga ku nnyimbe ne batandika okugula obusoda ne bakwatawo abavubuka aba boda ne bagulira ne bawa 15 we banabeera n'okwekalakasa ne bajja ne batandika gaba mutwalo muje mutweyungeko ne bateekawo embeera ne bagenda ne basayininga omusimbi tebakyasobola kutusiriwaza era obusungu bwe balina tebakyasobola kutusiriwaza bwe busungu bwe bataddeko era ekibavunaanya mwabalinyira mu diiru nti baali bakutte ebiwutta naye not this time around masajja mmwe tubalaba ate tubamanyi ne fake opposition yamwe tugimanyi okitegeera ekintu ekyo so eno video ngikoledde ekitebe kyaffe ekya national unity platform secretariat leadership yonna ne bakomuledi bannaffe abali ebweru abagezaako okutubeererawo embeera mu mbeera yonna okujjaja abakomuledi bannaffe n'abatuteekakoko abatusupportinga thank you very much abantu b'ebweru thank you olw'omutima ogw'abaseruganda thank you president okutulaga nti buli munnayuganda yenkanankana ne munnayuganda munne twekuwebaza unity gy'otuleesemu nga bannayuganda nti olunaku olwayo buli munnayuganda alumirirwa munnayuganda munne si bye biri bye twalingangako ku mirembe gy'ababeesigye ng'omugagga ddala talumirirwa mwavu naye n'otuleetamu embeera nti omuntu asacrificinga akatono k'alina ku lwa komuledi munne omuntu yenna yena kati alumirirwa munne okuggyako abo be batraining emitima egyo abava mu kikala ekya yero be batraining emitima egyo nti buli omu alina kubeerawo ku lwe for God and my stomach naye otulaze the true meaning of for God and my country. So respect our Secretary General, respect the Secretariat, respect the President of the Republic of Uganda, His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert, and our First Lady akutukumira. Tetulina bingi byakuwa wabula tukusaba Katonda akuwe obulamu, akuwangaze,
nebyo byonna byetulwanirira abitutuuseeko. Yes, oli ku Yugi Updates TV kosinzira obango otuwuliriza gwe tanatweyungako osobola okukkira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako. Abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo, sigenda kubaako kyennyongerako wabula kankwagaliza weekend ennungi. Jangu mu comment section, jangu likinge, sharinga, commentinga. Mbagala nnyo, mweraba.